Mulinnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Omukama mulungi obudde bwonna nsembera ze weewaawo. Twebaza Katonda atukuumye mu lunaku luno olwaleero nga tuli balamu, n'atuusa ku lunaku luno nga tukyassa enkuyege kyatukubira enduulu. Ekitiibwa n'ettendo tukiddize Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mbebaza nnyo okuserebulatinga olunaku lwa nnyaffe Bikira Maria owa Rosary olwabadde olwajjo lwe twaserebulatinze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mu guno omwezi ogwa ssapule. Nabwe kityo abaana ba Katonda mbanirizaako mu kanyomero kaffe ak'olweggulo mu episoodi yaffe ey'omusanvu ku bikwatagana ne ssapule ya nnyaffe Bikira Maria, ku bikwatagana ne nnyaffe Bikira Maria. Amiina amiina abooluganda, gye muli. Episoodi yaffe eno ey'omusanvu tugenda ku big question egamba nti ebifo nnyaffe Bikira Maria bye yali alabikiddemu. Mention at least 4 places Mother Mary appeared. Menyayo ebifo at least 4 nnyaffe Bikira Maria bye yali alabikiddemu. Ebifo bingi nnyo nnyaffe Bikira Maria byazze akola ki? Alabikiramu. Nabwe kityo bwe tunaamanya ebifo bino ebina oba oliawo n'ebirala mu maaso eyo, ojja kumanya nti nnyaffe Bikira Maria waali mulamu era ali mu ggulu yeesiima. Amiina. Atusabira bulijjo eri omwana we Yesu. Amiina abooluganda, nga tuli mu guno omwezi ogwa nnyaffe Bikira Maria, tulina kusoma ssapule na kwebuulirira ku nnyaffe Bikira Maria y'ani. Amiina abooluganda, gye muli, kansubire nti gye muli buli nnyina Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Episoodi yaffe ey'omukaaga twagala kumanya bifo nnyaffe Bikira Maria bye yali alabikiddemu. Ekifo ekisooka nnyaffe Bikira Maria gye yali alabikiddemu waliwo ekifo Maria ow'e Guadalupe mu Mexico. Maria ono ow'e Guadalupe mu Mexico yalabikira omuwala eyali ayitibwa Joan Diego physically, n'amusinkana nga wano bw'ondaba. Amiina. N'asinkana omuwala oyo, era mu kusinkana omuwala oyo Joan Diego yamukyusa okubeera omukristu, was converted immediately to be a Christian in a year, mu mwaka gwa 15 31 December omwezi ogw'omwenda, in a year 1531 December 9 gwe mwaka gwe yalabikiramu omuwala oyo Joan Diego physically high to an eye, n'amulabako era n'ayagala nnyo nnyaffe Bikira Maria. Yamulabikira emirundi egisukka mu 2, yamulabikira emirundi 3, n'amulabikira nga 9, n'amulabikira nga 10, n'amulabikira nga 12. Amiina abooluganda. Omuwala ono ekyewuunyisa yali muwala mulimi, gwe wandiise piza nti yali muwala muki? Mulimi nnyo. Yayagala nnyo nnyaffe Bikira Maria era kyamwanguyira okufuuka omutuukirivu mu budde obw'amangu. Amiina. Yafuuka omutuukirivu mu bwangu. Y'omu ndowooza ku batuukirivu abaafuna obutuukirivu mu kaseera akatali kaawala. Amiina abooluganda. Nnyaffe Bikira Maria wajja gye tuli aleetawo enjawulo mu bulamu bwaffe, n'atukyusa ne tufuuka ate abatukuvu ba Katonda. Amiina. Guadalupe, ekifo kino ekiri mu Amerika kikyalibwako abantu ku bazilika yaayo abantu obukadde 20 buli mwaka. Amiina. Mu kifo kino wakyalayo abantu 1,20,000 buli mwaka. Amiina abooluganda.
eyo ew'omuwala Joan owa Diego owa Mexico. Ekyo ekifo kimu ekya Dwantube. Tugenda ku kifo ekyokubiri. Nnyaffe Bikira Maria ow'e Fatima, bangi mumumanyi nnyo era akyaka nnyo. Nnyaffe Bikira Maria ow'e Fatima ono yalabikira abaana basatu okwali Francisco, Jacinta ne Lucia in May 13, 1917. Amina mu Luganda. Gwe mwaka gwe yakola ki? Gwe yabalabikiramu. Amina mu Luganda. Gwe mwezi gwe yakola ki? Gwe mwaka gwe yalabikiramu. Nnyaffe Bikira Maria oyo owe Portugal e Fatima ya kakasa abaana bano yabeefasayizinga okubeera nga basoma Rosary, buli lunaku, era n'abagamba batule ebigambo bino wammanga bye tusoma ebigamba nti Ayi Yezu waffe otusonyiwe ebibi byaffe. Ayi Yezu waffe tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala basinga okwetaaga obusaasizi bwe. Nnyaffe Bikira Maria yabagamba basomenga eyo essaala, era mugimanyi tugisoma ku ssapule, kubanga mu budde obwo abantu bangi abaagendanga mu muliro ogutazikira. Byali biseera ebya First World War, n'okusabira olutalo olwo olwa First World War okusobola okuba nga lukola ki? Nga lukoma. Amina abooluganda. Kansuubire nti ekyo tukitegedde bulungi. Tuli fembi tugenda ku nnyaffe Bikira Maria owookusatu, ekifo kyalabikiramu. Walabikira kye ekifo tumuyita Mother Mary in Rwanda. Nyina Jambo. Mother Mary in Rwanda, Ma Maria owe Rwanda, nyina Jambo. Yajja n'agamba nti nze nyina kigambo, ekitegeeza nti Ma Maria yazaala kigambo. Kigambo yaani ye Mukama waffe Yesu Kristo. Mother Mary ono yalabikira abaana basatu e Rwanda, omwali omwali Natalia, Kereya ne Lafatini. Erinnya eryo panvu nnyo. Abaana abo basatu ng'ennaku z'omwezi 28 Novemba 1981 abasinga ndowooza mwaliwo. N'abagamba basome ssapule, n'abagamba bave mu mize emibi, empisa embi, obutabanguko. Amiina. Bave mu kusosolangana mu mawanga. Amina buluganda. Nyina Jambo naye mwana wattu tebaabikola. Abanyarwanda tebaabifaako, era mu butabifaako baafuna olutalo lwa genocide omwali ekitta bantu. Amina. Mazameero ono ow'ebonoobono omusanvu Rosary we yasinzira okubanga ekola ki? Etandika. Amina. Kasubire nti tuli fembi. Ebyo ebifo bisatu. Katugendeko ku nnyaffe Bikira Maria ow'e Lourdes. Nnyaffe Bikira Maria ono ow'e Lourdes yalabika in 14 Nnyaffe Bikira Maria ono ow'e Lourdes yalabikira omuwala ow'emyaka 14 mu mwaka gwa 1858 mu France. Ma Maria n'amwagala nnyo era n'amugamba asime ekinnya ekiwanvu ennyo kiveemu amazzi agagenda okuyamba abantu okuba nga bawona buli kirwadde kyonna. Era omuwala oyo n'akikola. W'ogenda e Bufalansa okisangayo. Era mutera okulaba nga bakola ekibumbe kya Nnyaffe Bikira Maria nga waliwo amazzi agakulukuta. Ono gwe bali purezidentinga Nnyaffe Bikira Maria ow'e Lourdes. Bwebo obubaka bwe mbatuusizaako obukwata ku Nnyaffe Bikira Maria bungi nnyo. Nyina Jambo ow'e Rwanda, omutunula ekifaananyi kye kuliko ebimuli ebya bbulu, ebya white, ate kuliko n'ebimuli ebiwotose. So
Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Omukama mulungi obudde bwonna embeera ze weewaawo. Twebaza Katonda atukuumye mu lunaku luno olwaleero nga tuli balamu. Mwana wattu n'atukulembera nga tugenda okukola era n'atuzza nga tukyassa ekitiibwa n'ettendo tukirize Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bakristo baganda bange mbanirizaako mu kanyomero kaffe ak'olweggulo mu episodi yaffe ey'omunaana nga omutwe tugenda kulaba ku nnyaffe Bikira Maria ow'e Fatima. Twamwogerako luli, twayogera ku bifo nnyaffe Bikira Maria by'alabikiramu, naye njagala tugende deep ku nnyaffe Bikira Maria ow'e Fatima. Oba oliawo nze naawe tujja kwongera okutegeera nnyaffe Bikira Maria nti ddala omukyalo oyo atwagala, ddala maama waffe oyo gy'ali mulamu era alabikira abo bonna ababa baweereddwa omukisa. Amiina abooluganda. Omukama mulungi obudde bwonna embeera ze weewaawo, nga tugenda okulaba ku nnyaffe Bikira Maria ow'e Fatima mu episodi ey'omunaana. Nsaba ozibule amatu go n'amaaso go osobole okumanya ebigambo bino. Nnyaffe Bikira Maria ow'e Fatima e Portugal eyalabikira abaana abasatu omwali Francis, Justin ne Lucia mu Meeyi nga 13, 1917. Nnyaffe Bikira Maria akubiriza abaana bano okusoma ssapule. Yabakubiriza okusoma ssapule n'okwongera okuba nga bagibunyisa, n'okusoma essaala eya Yezu waffe. Otusonyiwe ayi Yezu waffe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala basinga okwetaaga obusaasizibwa. Amiina. Kaakati nnyaffe Bikira Maria ono ow'e Fatima ng'alabikidde Lasinta, alabikidde Lucia ne Francisco. Nnyaffe Bikira Maria we yalabika mu kaseera ako, baana bano baali basatu, naye ng'abaana abalaba nnyaffe Bikira Maria yali Lucia ne Jacinta. Amiina abooluganda. Be baali bamulaba ng'ayimiridde mu maaso gaabwe mu kire, naye ng'ate Francis takola ki? Ye tamulaba. Francis ng'alaba bano balina gwe boogera naye, nga boogera ne nnyaffe Bikira Maria owaawa ow'e Fatima. Francis kwe kubabuuza, mwogera naani? Ng'alaba beewombeese bulungi ne bakwata ssapule ti maama. N'ababuuza maama ali wanze nga simulaba. Amiina abooluganda. Nnyaffe Bikira Maria n'amugamba mumugambe abe n'okukkiriza asome ssapule. Nakkakkana bulungi n'atandika okusoma ssapule. Bwe yatandika okusoma ssapule, amaaso ge naye ne gazibuka, n'alengera nnyaffe Bikira Maria ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Ekitegeeza nti buli muntu yenna atalina kukkiriza tasobola kumanya nnyaffe Bikira Maria na kumutegeera. Naye buli muntu yenna aba n'okukkiriza alaba nnyaffe Bikira Maria. Bayibuli etugamba etya mu Hebrews 11 olunyiri olw'omukaaga etugamba nti tewali ayinza kusanyusa Katonda awatali kukkiriza, kubanga ajja eri Katonda ateekwa okukkiriza nti Katonda waali era agabira empeera abamunoonya. Atalina kukkiriza tasobola kusanyusa Katonda, kyokka atalina okukkiriza asanyusa Katonda, era Katonda amugabira empeera. Nnyaffe Bikira Maria ng'alabikidde bano abaana abasatu, omukisa Francis gwali gugenda kumusuba okubanga ali omu ku balabikirwa abalabikirwa nnyaffe Bikira Maria, kubanga okukkiriza kwe oba oliawo tekwaliwo mu budde obwo. Bano ababiri nga bo balina okukkiriza. Emirundi mingi tuli mu nsi muno ng'okukkiriza tulina kwakawujjo. Ne twerabira nti Kristo yatugamba nti senga tuba n'okukkiriza okulinga akaweke ka kalidaali, tujja kusimbuliza ensozi eziri mu maaso gaffe ne mu bulamu bwaffe ziveewo.
ategedde kubira Kristo engali z'amaanyi. Nabwe kityo ekintu kino kituwa ekyamagero kino oba okulabikira kwa nnyaffe Bikira Maria kutwongera okusitula okukkiriza kwaffe mu bulamu bwaffe obw'omwoyo nti buli ddaala lye tutuukako mu bulamu buno obw'ensi twetaaga okukkiriza nti Katonda waali. The presence of God is always available in our life. We shouldn't be intimidated. We shouldn't be shy to talk about God. Twogere ku Katonda, twogere ku nnyaffe Bikira Maria, abantu bamumanye. Abantu tebamanyi nnyaffe Bikira Maria. Wabula waliwo n'abamulwanyisa, waliwo n'abamwogerera obubi, ab'enzikiriza endala kubanga tebamutegeera. Ti nnyaffe Bikira Maria alabika era yeeyolekera abantu. Bano abaana yabalabikira. Era omu ku bo yafa ndowooza awezezza emyaka 9. Amiina. Abaana bano bwe banyumya ekyamagero ky'okulabika ekya nnyaffe Bikira Maria ne bakinyumiza abakungu n'ekyalo, abantu bangi era tebakkiriza ne bagamba sha ng'era mmwe nnyaffe Bikira Maria mmwe baalabikira era ng'ayogera nammwe n'alekawo ffe abantu abakulu n'alabikiramu abaana abato. These people were being tormented about the message of Mother Mary that appeared to these 3 children. Then Mother Mary told them to prepare a day. Nabagamba mutegeka olunaku abantu bano bonna mubayite bajje nja kubeeyoleka. Ne bategeka olunaku mu Portugal. Abantu bonna ne bajja, abakungu ba gavumenti, abakyamaani bonna, ebyalo n'ebyalo ne bijja. Yaffe Bikira Maria kwolwo olunaku ne lukya abantu nga bwe bali mu bungi. Okuva ssaawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abasoma ssapule basoma tebalaba nnyaffe Bikira Maria wajja. Abantu ne batandika okwerya omuguju. Mwatugambye nnyaffe Bikira Maria alabika nga tetumulaba, bwana mmwe mulimba. Amina buluganda. Ne ziyingira ssaawa 10 nga nnyaffe Bikira Maria takola ki? Talabika. Abantu ne bacyankalana. Ne baagala okukuba abaana bano, ne baagala okubatta. Ekikwewuunyisa nti ne bannaddiini ate baasinga okukyankalana nti mubuzaabuzizza abantu nga mwogera amawulire agatali gaki ga butuukirivu, muleka mwalimbye. Amina buluganda. Abantu ne batandika okubagana empawa ku bubaka bwa nnyaffe Bikira Maria bwe yagambye abaana bano. Ziba ziyingira 11 awo bagenda okulaba nga eggulu lyeggula. Nnyaffe Bikira Maria ng'ava mu kire ng'ajja nga bonna weebali. Abaali baagala okutta abaana nga basazeewo babatta olw'obulimba bababonereze, ne bibakoma ku mimwa, ne bibakoma ku maaso. Nnyaffe Bikira Maria n'abeeyoleka e Fatima. Kyali kyewuunyo ky'amaanyi, kyamagero ky'amaanyi. Ekitundu kyonna n'abakungu okubeera nga balaba nnyaffe Bikira Maria. Bulijjo mu bulamu bwaffe tubeere n'okukkiriza y'engeri yokka egenda okutusobozesa okwongera okumanya nnyaffe Bikira Maria n'okumanya ebikuuno bya Katonda by'akolera abo abakkiriza. Naye buli tunaabeera nga tetukkiriza, message ebeetuweereddwa okuva eri nnyaffe Bikira Maria, tujja kusubwa ebirungi bingi n'emikisa mingi, oba oliawo n'okusubwa eggulu kubanga tetulina kukkiriza. Tusitule okukkiriza bulijjo nga abaana bano bwe basitula okukkiriza. Ate abantu ab'e Portugal bamala kulabako ne balyoka bakkiriza naye nga baswadde nga nnyaffe Bikira Maria yeeyolese ensi yonna, abantu b'ekitundu ekyo kyonna nga bamulabye ng'ajja gye bali bonna ne bakakasa nti abaana bano really babadde batuwa amawulire amatuufu. Amiina. Bulijjo mulekere ngaawo okugaya abantu ku sayizi zonna, oba mwana muto oba muntu mukulu oba mukadde, muwulirize oba oliawo yalina amawulire agasanyusa aga nnyaffe Bikira Maria oba aga Mukama waffe Yesu Kristo oba aga Mukama Katonda gonna gaba ayina. Amiina. Nabwe kityo tube n'okukkiriza bwe tujja okwongera okumanya ekisa kya nnyaffe Bikira Maria kyayina eriffe abaana be. Ekyo kyekabadde akanyomero kaffe. Omukama abeere nammwe.
mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, amiina. Omukama mulungi obudde bwonna nsembera ze weewaawo. Twebaza Katonda oyo atukuumye mu lunaku luno olwaliwo nga tuli balamu. Ekitiibwa n'ettendo tukidize Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Bakristo baganda bange, mbanirizaako mu kanyomero kaffe ak'olweggulo nga bulijjo. Mu episodi yaffe ey'omwenda with a big question, ekibuuzo ekinene ennyo ekigamba nti how to pray the Rosary. Tusoma tutya essaala ya nnyaffe Bikira Maria. Amina abooluganda, olunaku lwali tugenda kuyiga engeri gye tusoma essaala ya nnyaffe Bikira Maria nga tutandika n'akabonero k'omusaalaba, ate nga tusimbuliza mu byawandiikibwa, kubanga basinga babuzaabuzizza abantu bangi olw'obutamanya kusoma ssapule na kutegeera makulu ga ssapule, ate nga ssapule esimbulizibwa mu byawandiikibwa. Tujja kuba tubisoma wano tusobole okutegeera ssapule. Manya kyokkiriza kikuyambe okunywerera mu nzikirizayo oba mu bukristu bwo. Omulundi guli twayogera ne tugamba nti ssapule kyeki, kyekibuuzo kye twatandika nakyo. Ne tugamba nti ssapule, it is a 5 deacon prayers decided through the intercession of Mother Mary, practiced by all Catholic Christians. It has a 5 mystery and a 10 Mary prayers, which prayed by all Catholics through Mother Mary, and have mercy on us. Amina. Bwetwe twannyonnyola ssapule. Ssapule ya nnyaffe Bikira Maria, nnyaffe Bikira Maria. Intercession. Atusabira eri Mukama waffe Yesu Kristo, ng'etulaga nti ssapule yaffe erinako mysteries 5. Ssapule yaffe erinako essaala za nnyaffe Bikira Maria 10. Tugenda kubiraba. Abala ssapule baginnyonnyola mu ngeri y'enjawulo. It is a chain what? Prayers. Kyereko eki ku lujegere lwayo kuliko essaala ng'emugiraba wano. It is a chain what? Prayers, which shows the life of Jesus. Okuva lwe yajja mu nsi up to his what? Resurrection. We are going to see ssapule nga yennyini yetunnyonnyola. Era nze mba ngyebulirako nga ssapule ku lwange ngitwalanga a well summarized Bible etumanyisa ku bulamu bwa Mukama waffe, etumanyisa ku kwagala kwa Katonda n'obulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo, engeri gye yajjamu ku nsi paka we yagivaamu, n'obulamu bwa nnyaffe Bikira Maria ku sayidi eyange, kubanga bonna mbasiŋŋaana mu ki? Mu ssapule. Amina abooluganda. Nabwe kityo abaana ba Katonda, nga tugenda ku big question, ekibuuzo ekisinga obukulu, how to pray the Rosary. Tusoma tutya ssapule? Amina. Ninawo wano ssapule gye njagala okubalaga. Ssapule yaffe eno bwe tuba tugenda okugisoma tutandika n'akabonero kaki? K'omusaalaba. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Olwali tugenda kwogera ku kabonero k'omusaalaba kokka, ssapule tugikwate mpola mpola. Amiina abooluganda, gye muli kansubire nti gye muli. Akabonero k'omusaalaba kye ki? Akabonero k'omusaalaba, the sign of the cross, remind us of the blessed Trinity and that God the Son died on the cross. Nti akabonero k'omusaalaba katujjukiza bulijjo omukisa gwa Trinita, gwa Trinita ne Katonda Mwana eyatufiirira ku musaalaba. Amiina. Kyova olaba abakristu tukuba akabonero kaki? K'omusaalaba. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Katujjukiza Trinity, Father, Son, and Holy what? Spirit. And always remind us God the Son who died for our sin on the cross. Amina. Tegedde bulungi akabonero k'omusaalaba kyeki? Bayibuli ekogerako wa? Eyogerako wa ku Trinity?
Tusoma Matayo 28 olunyiriri olw'18 okutuuka ku lw'19 lugamba lutya. Yesu n'abasemberera n'ayogera nabo n'abagamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Kale mugende abantu bonna mubafuule abayigirizwa bange nga mubabatiza mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amina abooluganda, ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Y'ensonga lwaki tukuba akabonero k'omusaalaba katujjukiza Katonda Patri, Katonda Mwana ne Mwoyo ani Mutuukirivu. Amina abooluganda, abakristo ekyo mukitegedde. Twogera kabonero ka musaalaba leero kokka, tujja genda tumenyaamenya kibuuzo ku kibuuzo, saala ku saala. Amina abooluganda, gye muli kasubire nti gye muli mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katwongera okwogera kabonero k'omusaalaba, oba oliawo tunaakategeera lwaki abakatoliki bakuba akabonero k'omusaalaba. Bwe tusoma Abaefeso omutwe ogwokubiri olunyiriri olw'16 katujjukiza Pawulo atugamba bw'ati, yafiira ku musaalaba alyoke amalewo obulabe era atuwonye ffenna, atukomyewo ffenna eri Katonda nga tuli omuntu omu. Buli lwe tukuba akabonero k'omusaalaba tujjukira okwagala kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Oyo yatukomyawo tubeere omuntu omu, ffe ffenna abaali babulidde mu kibi. We yafiira ku musaalaba yeetikka emigugu gyaffe gyonna n'atuwonya okuzikirira. Amina abooluganda, ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Y'ensonga lwaki tukuba akabonero kaaki k'omusaalaba katujjukiza bingi nga mu definition yaffe mugiwulidde. It is a sign of remembrance. Ate era bwe tukakuba sitaani adduka, kubanga oyita Katonda n'oyita Yesu Kristo n'oyita Mwoyo Mutuukirivu, sitaani asobola okuyimirirawo nedda afubutuka emisinde. Pawulo ayongera n'atugamba mu Befilipi omutwe ogwokubiri olunyiriri olw'8 atugamba bw'ati, era bwe yessa ku mutindo gw'abantu ne yeetwaza n'aba muwulize n'atuukira ddala ku kufa, ate okufa okw'omusaalaba. Katujjukiza Mukama waffe Yesu Kristo eyali omwana wa Katonda ate nga Katonda ddala ne yessa ku levo ey'abantu ne yeetwaza n'atuuka n'okufiira ku musaalaba okulokola nze naawe. Amina abooluganda, katujjukiza obugonvu bwa Mukama waffe Yesu Kristo, obwetwaze n'obukkakkamu, akabonero k'omusaalaba. Amina. Akabonero k'omusaalaba is a sign of salvation which help us okununula omwana wa Katonda, ffe abaana ba Katonda okuva mu kibi. Amina. We munaasoma Bagalatiya omutwe ogwokusatu olunyiriri olw'13 okutuuka ku lw'14, kasoma olw'14 olw'obudde, agamba bw'ati, Kristo yessaako ekikolimo ekyo omukisa Katonda gwe yasuubiza Ibulayimu gulyoke guweebwe ab'amawanga amalala olwa Kristo Yesu, era olw'okukkiriza tulyoke tufune Mwoyo Mutuukirivu eyasuubizibwa. Kristo ku musaalaba gwe, buli lwe tukuba akabonero k'omusaalaba tujjukira n'omukisa gwe twafuna Mukama Katonda gwe yasuubiza jjajjaffe ani Ibulayimu. We achieve it from there. Ne tulyoka tufuna obutukuvu obuva eri Katonda nga ye Mwoyo Mutuukirivu. Pawulo bw'ayogerako akawungeezi ak'olwaleero ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Ake kabonero k'omusaalaba ke tutandika nako mu nnyaffe Ekereziya nga tusoma ssapule ennyaffe Bikira Maria nti mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Yaffe Bikira Maria tasobola kutuwa bintu bitali bituukirivu, atuwa bituukirivu kubanga yenna masole w'eggulu. Omukama abeere nammwe. Nsigadde